Nakulweggulu abasuubuzi abakolera mu katale ka Usaafi koona abaddereeva abakolera mu paaka ya Usaafi baakulukusizza amaziga mu maaso ga Lord Mayor w'ekibuga Kampala ku mbeera embi gye bakoleramu. Abantu batuula eri n'agamba nina amaduuka mu Usaafi n'asolooza miliyoni n'abba omuntu awo n'amugyako obukadde 3 ekyo myezi 3. Omwezi ogusooka bw'alemererwa ogwokusatu agenda okulaba tebijja ng'oyo atambula ng'agenda. Naye kati embeera gye tuli mu paaka ya Usaafi abantu babatikira ku shoprite mu bitundu byonna ebya Kampala emmotoka ziri eyo feno tukaaba amaziga era twasaba dda ne tugamba nti singa KCCA esubwa omusolo mungi egamba aba multiplex bajje batuwe risiiti kubanga tuli mu parking tetukola. Bwogenda tunuulira stages ziriwo eri Kibaati ezitali mu mateeka mukozesa ekigambo gazetedi pesebo abali mu mateeka ate fe tusinga okulumwa ng'ate abatali mu mateeka bakola. So bwe tukusaba era ebbaluwa yatuuse mu ofiisi yo kinkoze bulungi akamakonkubyo ngambye nti ebbaluwa yakoze eki naye tutegeeza bye twagezaako ne strikinga wiiki ewedde mu kibuga Kampala naye fe tugamba ekyo kikyali kituuza mpaka nga Usaafi emaze okuggusa ebyayo tetugenda kulumwa ng'ate naffe tulina siteeke mu kulaakulanya eggwanga lino. Kino kyawaliriza bannabyabufuzi bano okwogera ebikankana nga bwe bagenda okulaba ng'ensonga zaabwe zikolebwako nga muno mwe muli n'okwewuunaganya ku nsimbi ezaagulamu ettaka lino okutudde akatale ne paaka. Olwaleero Nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Ssemakula Musi ategeezza nga buli kimu ekyakolebwa mu kugula ettaka lino bwe kyali mu mateeka ate nga kirambulukufu n'olwekyo bannakampala tebasaanye kuwisibwa omuntu yenna. Akatale kano we twakagula nga tukagula mitendera gya gavumenti gyonna nga bwe giri bwe kiteeka okubeera ebintu byonna twabikola mu lwatu essente zonna zakkirizibwa mu lwatu abakulu bonna auditor general solicitor general bani bonna bali ku process eno cabinet parliament bonna bali ku process eno ey'okugula akatale kano. Kyokka Jennifer Musi akkiriza nti bakyabanjibwa nga era balinda gavumenti kubawa nsimbi basobole okumalayo ebbanja eryasigalayo ku ttaka lino. Bakyatubanja tusasuddeko naye ne tuba tusasula mu bitundu naye nga bakyatubanja. So nsuubira nti olunaafuna ssente endala okuva mu gavumenti kwa lunaku tuba tubawandiikira bannange ssente za Usaafi tujja kuba tusobola okuzimalayo kuba tetwagala kubeera na bbanja. N'oli eyatuguza Safinet naye alina amabanja ga banka g'alina okusasula abamuwola ate atandise otunyeenya ayagala ssente ze. So tusabye gavumenti ekolenga bw'esobola okulaba nti ssente ezo tuzimalayo. Jennifer agamba nti okugula ettaka lino kwali kufunira bannakampala kifo kwe bakolera era nga balina enteekateeka y'okuzimba ekifo kino kituukane n'omulembe. Kubanga twategeera nti kajja kuyamba okukendeeza abantu baffe abakolera ku nguudo naye ate n'okuyamba business community bano abalinako ku ssente zaabwe okubaako we bakolera awalungi okukwataganya ebintu ebyo byonna n'abapaaka okubaako ne paaka endala awayita emmotoka. Okwogera bino abadde ku mukolo gwa KCCA ogwatuumibwa ISAV mwe bafulumiriza abavubuka abawerera ddala 40 nga bano nno babanguddwa mu ngeri ey'okukozesebwamu ko n'okubafunira emirimu. Tubatwala mu bitongole ebyenjawulo mu KCCA ne babanga bakola emirimu n'abakozi baffe abaliwo ne babayigiriza ne tubatwalira ddala ng'abakozi baffe ebbanga lye bamala naffe ne tubayigiriza omuntu oddamu otya ebibuuzo bya interview olabika otya weeyisa otya eri mukamaawo oyambala otya n'ebintu bwe bityo ebikwatagana ku bakozi abalungi. Mu nkola eno nno agamba nti abavubuka bano ababadde batendekebwa babayambye kinene nnyo okwanguya ku ntambuza y'emirimu ku kitebe kya KCCA. Abaana bano kubanga bakolera ddala era bakola bulungi batuyambye okukola emirimu egyandyetaagisiza abakozi abangi naye nga tetubalina ne baba nti batwanguyizzaako tusobodde okufulumya ebyapa bingi nnyo katugambe mu ofiisi y'ebyamataka bye tutandibadde nga tufulumya ng'abaana bano tebabaddeewo era nga bijja tuyamba n'okuŋŋaanya omusolo ogweyongeddeko nga tukuŋŋaanya mu mataka ago oba n'ebizimbe ebiri ku mataka ago. Ne mu bintu ebirala ebyenjawulo mu kitongole kyaffe eky'obuyoobulamu mu kitongole kyaffe ekyenkwataga ekya IT ebya kompyuta yonna abaana bano kuba baweerera ddala program kati kola kino n'akikola era n'akiggusa. Abaana abasinga bagenda okuva mu kutendekebwa kuno
ng'abasinga obungi bafunye emirimu ate ng'abalala bayize okweyimirizaawo awatali kwesigama ku muntu yenna.